Butambala mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Muhammad Muwanga Kivumbi ku kkooti ento e Butambala atuusiddwayo ku ssaawa 4 ez'akalasamayanzi wakati mu bukuumi. Kkooti eno ng'ekubirizibwa omulamuzi Amina Wahab oluvannyuma awuliddwa okuva eri omuwaabi wa gavumenti Rachel Bikole ng'ono abadde n'okusaba okw'enjawulo ng'ayagala kkooti eyise ekiragiro ekiwera emikutu gy'amawulire okulaga butereevu ebigenda mu maaso mu kkooti eno bunnambiro ng'agamba nti kino kiteeka obulamu bw'abajulizi mu musango guno mu matigga. The trial or the court proceedings proceed in a manner that balances transparency with the protection of witnesses, that balances the preservation of public order. Wabula oludda lw'omuvunaanwa nga lukuliddwamu munnamateeka Medad Lubega Sseggona luwakanyizza okusaba kuno n'ategeezezza nti bagenda kussaamu mu butongole okuwakanya kwabwe kuno. Bakkirize okugaana ab'amawulire okuweereza obutereevu mpewo zammwe ebigenda mu maaso. Kubanga omusango guno muzibu bayinza okutiisa, abajulizi bayinza okutya, ne ba parties omuwaabi n'omuwawaabirwa, omuwaabi nga ye Uganda eyinza okutya, Uganda eyinza okutya ebintu bino ensobola okubimanya, naye ne tugamba ye omwami Muwanga Kivumbi bino ye tebimutiisa nsi kubimanya, bamuvunaana obutujju twagala ensi emanye, ayagala ensi emanye, bamuvunaana okuddukanya akabiina k'abantu k'abamenyi b'amateeka, ayagala ensi ebimanye. Kkooti oluvannyuma egenze mu maaso n'okuwulira okusaba kwa Muwanga Kivumbi okw'okweyimirirwa era nga wanayongeddeko n'abantu abalala bana ku bamweyimirira okuli akolanga pulezidenti wa NUP John Baptist Nambeshe, Masula Nalutaaya, Mwanyina Zaake Francis Butebi omubaka wa Mityana Municipality ne Joel Ssenyonyi akulira oludda oluwabula gavumenti mu palamenti. Omulamuzi kyokka ayongezaayo okuwulira okusaba kw'okweyimirirwa kuno okutuusa nga 14 lwagenda okuweerako ensala. Abakulembeze ab'enjawulo ku ludda oluvuganya gavumenti ababaddewo mu kkooti eno bavumiridde ekyokwagala okuweera emikutu gy'amawulire okuweereza butereevu ebigenda mu maaso mu kkooti. Bw'obanga ky'okola kituufu era kiri mu mateeka tekirina buzibu, lwaki oba oyagala kutambulira mu nkukutu? Tubeere beerufu, bw'oba mugireese nga mulina obujulizi n'ebirala, buli kimu kibeere mu lwatu, kibeere mu ttaala nga temulina kye mukweka. Tetubasaba bannaffe abakiikiridde state just babeere organized, beeteekete ku group. Aleesewo ekiziyiza ekyo ng'agamba nti omusango guno wandiwuliddwa nga bannamawulire tebaliwo. Kati ekyo kireese kweyimirira munnaffe Muwanga kubeera ndi kukyereba. Ekisooka Uganda gye boogerako mu mateeka baba baripresentinga bannayuganda, tebannatulagayo munnayuganda acomplaininga in the first place. Ekyokubiri, pate owokubiri ebona Muwanga Kivumbi tannabakkaayana ntayagala mawulire. Kati bw'ogatta ensonga 3 nti agamba omusango gwa butujju si gwa butujju, gwa lukuŋŋaana. Ekyokubiri ng'agamba nti problem eri kuba parties abali mu kkooti eno ye Uganda eripresentinga bannayuganda batanabakkaayana, ne the Honorable Muwanga Kivumbi agamba nti ye talina nkaayana bannamawulire kubaayo. Kivumbi oluvannyuma ateereddwa ku kabangali ekitongole ky'amakomera n'azzibwayo mu kkomera ekitalya wakati mu bukuumi obw'amaanyi. Muhammad Muwanga Kivumbi yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi oguwedde ku kiggwa kya poliisi Empigi bwe yali ava mu maka ge Bugoye mu Butambala gye yasulanga eggulo limu yayimbuddwa ku kakalu ka kkooti ku misango egy'obutujju egimuvunaanibwa n'abantu abalala abasula mu 12. Annette Nakaibale yakusakidde eggulire lino Crackray TV Amalindiro.